Nupo yabadde of course yabadde kati wano we yabadde Mityana luli yali eri eruweero tuze tufollowinga muntu waffe so ng'alinamu bu statement Mbarara he was in Mbarara sorry over the so, weekend tuzza tumugoberera naye nga watuuka ku stage gasulayo tugambo twawo tujja kwagala muntu atwawula fe politics we are one music kitche kimu so kuba abantu abasinga kati nga ye balidde ku music yabafudde kye bali so kata abanupu bo ne bakiraba nti alabika obubaka buweerezebwa Bobi Wine ne balabanga bakoona tetujja kubeera nsagala muntu atuleetera kwawukana mu politics lwaki bavuddeyo be bawula abantu nti be bawula abantu Bobi Wine ntalayika wabula abanupu ate manange Jackson lusinze omuntu okola comment gwe kikwatako ye nalowooza gwoyogerako lwaki oba ovaayo bwe mbanga busimwe mwawula abantu ati lwaki oba ovaayo ovume lutalo waffe so lutalo twagadde tubalage ku bubaka bwazaayogera and yeah because it's now trending I know right bagala abanupu bamusabule akakane anenga naye alina abantu be bajja okumuyambako katubirabe fena tuli bannayuganda tulina kubeera kintu eki omulabe waffe ali omu oyo atayagala Uganda nze abantu mwe mumbeezaawo mmwe beneeguya mwekka abasigadde abanoonya ebyabwe abanoonya likes ku TikTok ne kuki bannabyabufuzi mugende eri saagala politics in my life era saagala muntu amunteekamu n'omu omulabe wange yeyokka atawaanya muntu munnange nze nja kuvanayo omulundi ogu okwogera kuba nze sitera kwogera tumanyi kuba ndongo naawali embeera etuleetera okuttiŋŋana ffe nga bannayuganda awo nja kuvaayo bwe tunaba bannakenya n'abalala newalala eyo siriyo naye bannayuganda simanyi tutemagana amajambiya awo nja kuvangayo bannayuganda simanyi tukola bweti awo nja kuvangayo ebisigadde biba tebinkwatako naye nze fani wange mpagira ampa ekyokulya ate ngatta munne awo nja kuvangayo n'omutima gumu tulwanyise ekiriwa kigenda mu maaso labanga kitaffe y'omu amawanga gatuyawulira ki so nno buli muntu afa n'asigaza kawanga n'amagumba kale weeyise bulungi empeera y'omuggulu nnene naye bino by'ogenda okola byebigiwa omuzizi buli lukya waliwo buno obuto buba ku nguudo buba tebukyagadde mama ne taata nga bafa busigadde kugoma mu duniya. Okay, that is about David Lutalo. Nenze Jackson sira bansonga mbyayogedde kwa mention nzerinya. Ate n'ekirala and zikirako n'omukulembeze waffe Bobi Wine ye kaya yimbako oluyimba obulute butwawula. You guys, Uganda is one, we are one people. Osanga omwana nga ali ku social media ddala nga avuma omunyankole nengo ina mama wo munyankole. That's dividing us. You understand? It is one Uganda chovolaba. Anti tubeerawo Jackstar, lindako Jackstar. Abaana abasinga tukulidde wano Buganda etwanirize etwagadde. So I believe twandibadde naffe kye tuyigirako kugamba let's be one. Let's all come together to actually build our Uganda, your motherland yafe. You understand? So politics taina kwa ula nnyo bantu Jackson. So sango omwana nga avudde waka akedde bamukubye eriso olivuddemu alwanira ki olwanira muntu gw'otamanyi gw'otatuukangako. So I believe it is okay to love your leader but in a proper manner. And the other thing I want to tell you, kino nakyogerako aba social media abali ku TikTok mulina amaanyi mukuba nene muba mukuba nnyo waliwo abantu abaagala lutalo ng'omuntu. I know kati nganzi nga bamwagala kati ate munange ng'otuuka ng'olina okulonda ku bantu bababiri b'oyagala ate ng'ajjukira these people they love Bobi Wine as well. I know. They love Nup as well. So bw'okuba omuyimbi baabwe of course waliwo mugenda okukuba kale oba bo bakyuke ne waliwo mugenda omukubira omuyimbi we n'omuyimbi akola atya nga ye fani wa ddala abaleke. Do you want to stay in the struggle alone? You know, no, let's not use that. Learn to talk to these people. Abantu actually nti omukulembeze mubinga no taba ku social media je mukolera ntano. Sebuli agenda okwogera kyayogera muyina mu attacking in that sense. I mean I don't know what's going to come on ground there, but mubagazise Nup, mubagazise influence them to be there, not
don't castigate them so much. Mama Fina kyeyagambye mulokole munnaffe nafuuka ntya part of you if you don't actually bring me closer, show me the love, show me the difference where you are. Ekijja okunzijanza ate gye ndi mu busibe. Mwabba alien n'awotoka. Mwamukuba. Erenga ye bamukuba bambi. N'awotoka. Erenga tukyamwagala. Era yagambye endongo yammwe agivuddemu. Is retiring. Yagamba avayo mu December y'omwaka ki? Yo guno. Enzabanga ya biliana. Oyo akirangiridde. Ye musumbuyi. Yanyize bantu. Yamukuba. Tetujja mukkiriza tukyamwagala tuyimbire. Kasoka tufune emboozi ya Alien Skin on this. Tukusubira kudembwa makanika. Bingi byenye okukola era bwe nawe amala kaseera era mujja kujja omukulu wakola biki. Aliendo bango obala naye kudduka mu ggwanga bembi bangi badduse mu ggwanga. Ndagewa. Tebalaga. Bali mu America abamu Canada. Tewali nsi eyinza kunsobola nze. Tewali nsi Uganda yo yekusobola. Nyawana eno betwesobola nkyaliwo wano wendi. Ebiseera biri emabega music we bali bamutaddemukko ebyobufuzi nga batandise gamba alien yava mu Nuupu, alien yatuvaamu, alien yalya. Kirungi nnyo kati nze bebimu ku byandeeta kusumbuwa industry eno endongo tujawule ku politics nekituukirira kati endongo eri independent ne politics ali independent toyawula politician na musician. Abantu bali mu kyawula. Andi kyetuli obategeeza. Kajja kyali ekimu ku birooto byerawo wamaze okituukiriza kwe busa. Kati endongo eri bulungi ne politics ali buki. Bangi bajja nga bazze balina ekigendererwa. Ng'ogyeko ekyokuba nti oyawula music ku politics kigendererwa kyali kirala kye walina mu music. Kubawo mukululo okutalivaawo n'okukoze kuba gw'omu ku bayimbi be tulyogerako lyali eryayimbira omwaka gumu bwaguti n'awumula naye nga atukubya hit songs zokka nadamubebye kati studio ogenda girekoodi bango nesoosigala n'abayimbi. Composure. Now this is Bobi Wine agita senseful compacity. Oba yali ategeeza ki? Luzungu. Yali ategeeza luzungu. Nature gamba, this is being composed and I get the statement kulekawo mukululo. It takes maturity and high degree of integrity ne mu mwaka gumu gwokka byakoleddemu mulimu abayimbi emyaka 10 nga mukwano. So I'm one of those who believe you should not retire. I believe so. Tukukalakatamu just oba kuoli ate buli tukalakata kyongera okunyuma. I'm glad I don't believe yamututte ku ssomero enfaanyi kati ngiraba. I actually don't believe alien y'omu ku bantu abayinza just giving up like that. Maybe ayina ebibye byeyo netatera kulimba. Naye omwana musumbu yasobola okukeera n'abiwummula. Asobola naye katusabe bambi abamwagala bakyaliwo. I believe abantu abamwagala bebanje nnyo okusinga ate abamutawaanya. Abantu ba Nuupu politics ebyaddala naddala abayimbi baffe babijjemu abayimbi. There is life away from politics. There is life away from that mainstream politics. Dekeya ababingira babibeeremu abantu abamu abali mu eno nga bali byabwe. Jackster nze kyensinga okwagala okuyisaawo ambadde nsaba politics bamuggyemu abantu abali mu mainstream. Presenter wabayogeddeko muleme muyingiza mu bya politics. Olusife tuba tukola mulimu gwaffe by the way. Personally sirondangako sijja kwewaayiriza. So it means I really njagala nnyo okitegeera eggwanga lyange naye mukulembeze waba yaliko sibirinaako nnyo buzibu buli muntu olina ekintu kyobeeramu ennyo. Some people are actually interested in politics nti ajja keera 12 asimbeera alina okulonda omukulembeze we. So wolaba omuyimbi nga alina kyayogedde tuleme kuba involving nnyo. These people are actually doing their jobs. Osanga omwana ng'omuntu amuyisa amuyimbire ku mukolo nga tasobola gendayo because owa NUP amuyisa oba wa NRM. You understand? But this is your career. You understand? So tubijjemu politics tukole ebintu nga olina obbeera mu industry. Tamuze disco.
So happy birthday omukyala yani oyo? Bampadde amannya nsubira Lazia gwangambye yoyo angambye bamuyita Namakula Shalwa mukyala kazibwe kapo nsubira yoyo mulungi kubeera afaanana okubeera mukyala wa star waffe. Happy birthday Shalwa. Nina mutabani wange okuva mu Tash Nation ambadde nsaba bamuntereyo namuwadde Bettina Pro era nga bamuyita Scofield nkugamba nti happy birthday from Mami Tash nkwagala nnyo webale kunjagala for all the time you've been here. You've been an amazing person era webale ne contribution gyotadde ku team. That is our own Evelyn MC. Tukola naye ku Terefayina, one of the baddest. She's one of the honorary MCs. She's a giant. She's a lion. Omanyi mulimu abaana nga tebetaaga kuddawo mbo ba comparing ebinaana byakola nze top nzani. That is Evelyn MC yeyogerera yeka. So tuina Prima Lusania over the weekend. It was really amazing. The turn up was big. Abayimbi abenja